Mandu soko chali yabavuka aba mulembo mutebi chanja cha byamizanyo nze James Ntambi. Njagala pajukiza muleso kwa CBS Posa okutandika nakuzo mwezi nga 5 mpaka 11 mwezi guno gwo tulimo lubiri emengo tuyingirira ku mitana abantu abakulu songa tabate ku 3 jukira emisomo jija kuba jabwerere wali ebyo kuyiga bingi nyebe ebinyuma bingi nyoje ebiri nulecho mujetu miro moleso gwo mwaka guno kwa 2023 okuvanga 5 mpaka 11 musonga test temize kugambye sasula ebisali mu mwezi mu wiki ne mu lunaku bakwa upgrading odde kuboke eddako esinga ko ejo baddeko kinongo kikoze jukira enkole eno ejja komanga 3 omwezi ogwokuna nolwecha atanda bakujitanira papako buterevu sobola okufuna empereze nnungi nebino gebiri ku Star Times. Premier League weekend yabadde dominated n'amawulire go kufumulwa kwa batendesi nwankubadde wabadde emipira mingi ejanyumye naye ate ekyabatendesi babiri banamba okuluzinga emirimu gyabwe kyayitiridde obunene. In fact season eno kati egeze mu byafaayo ng'ekyasinze okuba n'abatendesi abangi abafiiriddwa emirimu gyabwe ate tumanya ng'ekyasigaddeko emipira 19 tomanya n'abalala bangi balaka bakyagobwa. Jukira Antonio Conte mwezi oguwedde oyo already yali amaze okuyisa likodi kwa likodi ebadde yabatendesi 9 kati Antonio Conte ebadde yabatendesi 10 kati Antonio Conte yabadde wa 11. Jone tufuna amawulire ga batendesi babiri abakwatiddwa ku nkono kwa badde Brendan Rodgers myaka 50 embeteza yavudde ku mutindo gwa timu ya Leicester City gwa leso gutabadde mulungi. Jukira ku weekend bakubidwa timu ya Crystal Palace golo 2-1 nga bebasoose nayo era ne kibanga Crystal Palace bajiwadde wini yawe yasoose omwaka guno gwa 2023 musajja watu mulimu naguluzinga era Leicester City mukadde kano bakubiri okuva wansi ku kimeza points 25 mu games 28 nga basigaze emipira 10 obali si walungi nakamu naketondo. Ntegeddeko waliwo omusajja bamuyita Adam Sadler abadde first team coach ne Michael Stowell goalkeeping coach mukadde kano be bali wonga abatwala timu ya Leicester City mu maaso nga babalinde ekiddako abakulu. Then Chelsea Graham Potter ne bamukute ku nkona olunaku olwajjo nga sagala kugamba nti ebeteza yavudde kwa Aston Villa kuba golo 2-0 kubanze nabadde sikisubira no ku Friday nakyogerako ndikizibu nnyo timu ya Chelsea okwangula Aston Villa. Aston Villa ya Unai Emery yakyuka nnyo okuva ku Steven Gerrard era bw'ogenda okubala Premier League n'omubala okuva Unai Emery olwo yajja n'akwata timu ya Aston Villa ekimeza bw'otandika kuba kukibaliraawo Aston Villa ebeera mu kyakutaano. Timu zokka ezifunye obubonero obungi okugisinga ye Arsenal points 4, City points 38, Man U 30 ne Brentford 29 nabojukira points 29 bawangudde emipira 9 draws 2 ne losses 5 under Unai Emery ngaze kati ate mu 23 okuva yatandika paka olwaleero Aston Villa ebeera mu kyakusatu ku kimeza kya Premier League kubange bekunganyiza obonero 28 ebekunganyiza obonero 23 Arsenal ekunganyiza 29 yezisinga nekudako Man City n'obonero 28 so yanjawulomu botunya Chelsea ndagala gye badde etagala olabanga kyade kizibu nnyo ku batimu ne Aston Villa era gwawedde 2-0 ne sagala kugamba nti gwe gwagobezza omutendesi Graham Potter. Chelsea ebadde ekola bubi Potter emipira 22 gyatendesa timu y'abanafu aba Chelsea gyawangudde gye emitono kwejo egimulemye okuwangula. Jukira wangudde emipira 7 gyokka egya Premier League naye ate drawings emipira 8 omusanvu ne gimulema awangudde emipira 7 na drawing emipira 7 na losing emipira 8 ate ebyegolo 21 na considering 21 ate waliwo emipira nga 9 mwatate ebyegolo nga n'ogwo ku weekend mu gutwalidde so kivudde mabega nti abadde timu abadde tekola bulungi nga buli ngeri yonna ina okuvaawo kakati bamukutte ku nkona era nategeddeko omulimu bagwadde omusajja bamuyita Bruno Salta yaliwo nga interim naye jukira mukadde kano timu ya Chelsea yavudde ne mu 10 erisooka ne yeeyongerayo. Premier League yo kakati yakafumula abatendesi 13 yo likoda nakugambye ddala tekibangawo likodi ebadde yabatendesi 10 abali bavudde ku mirimu gyabwe nga season tena bakugwako ne kati nga tuli ku 13 ate nga n'abalala maybe bakyagoba kati ngo tunanga David Moyes newankubadde yawangudde ku weekend omulaba nga timu ye Wales weteekeddwa okuba busobola okukyanga bamukutte ku nkona. Mu mirala egyabaddeyo Arsenal yakubye timu ya Leeds egolo 4-1 newankubadde omupira guno Arsenal yagwangudde ne golo 4-1 naye tegwabadde mwangu Arsenal gye yabadde ndowooza timu ya Leeds yabuzeemu quality naddala mu final third kubanga naye mix agifunyeewo ko netagikozesa ate Arsenal nekozesa egyayo mwe twalabidde Gabriel Jesus nga ateeba brace yukira yawinize penalty n'agikonvertinga n'ateeba ne goal endala nga ayita mu open play bwe yafunye pass okuva omusambi Leandro Trossard nawe ze goal musanvu za Premier League jukira abadde amaze olumu emyezi ngena nga tateeba goal ya Premier League mulimu esatu egy'obulwadde
n'omwezi omulamba gwe yamalanga tateeba jukira abadde yasemba okuteeba goal ya Premier League amwezi gwali go Oktoba nga lumu nga basama ne timu ya Spurs yazzeemu kuteeba ku weekend nga lumu era ogwokuna nga basama ne timu y'abanafu aba Leeds eno teina byafaayo birungi ku timu y'abanafu aba Arsenal yazze mupira golo mukaga ngenonya wini ya yesooka ku timu ya Arsenal ya Premier League kwa mwaka gwa 23 mwezi ogwa May era botunulawo empira gye bazzeeko okusamba jukira nti waliwo akabanga ke bamalanga nga bali mu kibinja kya Championship ne botunula empira we gijjemu okusambibwa gya Premier League giringa 8 Arsenal wangudde 7 drawings emugumu ebadde basobola ate gwabadde mu kisawo kya Emirates Arsenal webadde singo kolera ebintu ebisinga okuba ebingi ennyo yakawangulirawo games 12 kyekoze ekibikuluzinga mpira gwa timu ya Man City n'ompozi n'okola amaliri ga mirundi ebiri aga Brentford n'aga timu y'abanafu aba Newcastle. So Arsenal bakyali batte leaders mu kadde kano points 7 mpira ngesigadde mwenda nagambye ku mipira 10 Arsenal etagako points 26 so fesa tuyazifunye kati erwana okulaba ngefuna 23 endala babiri ba champion omundi oguna bagusoso okuva mwaka ogwa 2 advantage bagenda kuza ko timu ya Liverpool ku standing nga bagikyalira ne bagenda kumula sabiti namba ate Liverpool yegenda kuddamu okusamba olunaku lw'enkya kwawe ng'ekyalira timu y'abanafu aba Chelsea ku Stamford Bridge guyinza okugireka nga gugigoyezza ate Arsenal ejja kuba ewummudde sabiti namba so kiyinza okugiyamba okufuna alizati eri positive kunaku olwa Sunday. City okuba timu ya Liverpool egolo nyakwemu Liverpool n'okuva yasabula timu ya Man U egolo 7-0 empira egizeekawo gyonna gyonna egiruzinze mwemuli ogwa Bournemouth mwemuli ogwa Madrid mwemuli guno ogwa Man City nagulabye Liverpool teina buzibu bonna bwe yawadde timu y'abanafu aba Man City wadde nga yasoose okuteba nga yita Mohamed Salah yabadde siro nnyo ate nga City eri ku speed y'amaanyi nnyo City mukadde kano eri ku fomu etagambika okuva ya losing ompira ku timu ya Spurs egenze maaso n'okuwangula kati emipira 7 ate ng'eteberamu goal ezimenya amateeka mu basabulira timu ya RB goal 7 mu bakubidde banire mu FA quarter final goal 6 kati mu basabulidde timu ya Pool goal 4 so babadde ku fomu etagambika n'ekirala babadde waka kuba Man City team esinze okuperforminga obulungi awaka mu games 14 wins 12 dream ne losemu losi no bajija ku timu ya Brentford towards walinga tugenda mu kikope ky'ensi yonna. Liverpool season eno bolaba omutindo gwayo ogwokwawe gufaanagana n'ogwa timu zeezo gyogamba nti oba timu yakasuumusibwa kuba ekyamazima Liverpool mipira 14 erina wini 3 zokka kwawe emipira emirala nga 11 gigiremye okuwangula ng'eruzinze 8 ne drawing emipira 3 fomu yabwe yokwawe yenyamizaamuko n'okukika kwabwe nako kunyamizaamuko. City ina points nkaga munya mipira 28 sigaze mipira 10 points 8 table leaders abasinga timu y'abanafu aba Arsenal the Gunners jukira balina okwesamba mwezi guno ogwokuna. Newcastle okusabula timu ya Man U goal 2-0 nabagambi reverse fixture gwagwa 0-0 Old Trafford na yawo netuddamu netubala ku Carabao Cup final e Wembley United ne gwangule goal 2-0 ngefuna ekikopa kyayo kyasooka mu banga la myaka 6 balina ekizibu season eno bakuriyetinga kitono timu yabwe tenyweza bulungi mupiira ate bakonsidinga nnyo in fact bo batunulira kwawe bakakonsidinga goal 27 ekisenge kyabwe kibateeka mu kifo kya 17 mu konsidinga goal nyingi kwawe naye wonna omugate bakatebe goal 40 bakonsidinza 3-7 basigaza goal difference ya goal nyazoka bolaba timu zawe zigisinga okuteeba ezimu zikwewuunyisa. Pool etebye goal 8 wadenge ine ebizibu Brentford etebye 6 Brighton etebye 9 Spurs etebye 5-2 Arsenal etebye 7 of course yekulembedde ekimeza ne City etebye goal 7 eri mu kifo ekyokubiri so United balina okwongera ku goal ze bateeba okusobola okubaako ne kibafuna mukadde kano bakyali mu bana abasooka yes bali mu kyakuna ne points 50 mipira agira 27 basigaza games 11 ne Newcastle yabajje mu kifo ekyokusatu ne bateeka mu kifo ekyokuna jukira Newcastle na yerwana okulaba ngeddayo mu mpaka ezabulayo mundi ogusooka okuva mu mwaka ogwa 2012 ate Newcastle nayo ebadde yeeyisa bulungi awaka ekwajjukira kati guno eno bafunye wini ya 8 losi bayinemu yokka ya timu y'abanafu aba Liverpool ate nga bakoleddewo n'amaliri ga mirundi 5 nga bali ku kisawo kyabwe ekyawaka. Leero waliyo timu y'abanafu aba Spurs ne Everton mupira munene timu zonna zina ebigendererwa ebinene wadde nga tebifaanagana. Everton balwana butasalwako kubanga balina points 26 mu 18 ate Spurs erwana kumalira mu bifo ebine ebisooka era bwe wangula game ya leero jagenda ku points 5 mu 2 agenda mu kifo ekyokusatu ng'ejja timu ya Newcastle ne Man U so nga ate Everton bwe wangula leero agenda ku points 29 eba egendanga mu 13 so mupira munene nnyo gye bali. Mu mwezi gwali gwa October Spurs yawangula 2-0 naye abatendisi bonna bali kutakira ni mukadde kano baagobwa Antonio Conte kusaidia timu ya Spurs ne Lampard kusaidia timu y'abanafu aba Everton bonna bakwatibwa ku nkono kati balina ba managers bapya era ye game ya Christian Sterling egenda okusooka nga yakuttemu ne Ryan Mason
abadde nga atera okukwata munga Conte walinga mulwadde nga bamulongosa gallbladder kakati yakutte twagala okulaba bwagenda okweyisa. Spurs ebadde tekola bulungi kwawe ina wins 5 zokka mipira mwenda gibalemye okuwangula kwawe jukira baluzinze emipira 5 ne badrawinga yo n'emipiira 4 kati basanga timu Everton egeze maaso n'okavoidinga defeat emipira 3 egisembyeyo nga basimbe na kola maliri ga 2-2 ne timu ya Chelsea nga 18 nga tunagera mu international break omwezi gwa March. So tebajja kuba basajja bangu mukaseera nga balwana obutasalwako timu etero obutabira nyangu era Spurs ina kwesibanga nnya. Game eno ya sawa nyeze ekiro tujja gikutuzaako wano ku CBS FM Radio Mandusi abavuka abo mulembo omutebi. Bojja mu La Liga Madrid yakube timu ya Valladolid egolo mukaga ku 0 guno bagwangude mu dakika 3 mukaga babadde ne golo nya ku 0. Benzema n'ateba Patrick mu dakika 7 n'agenda ku golo 14 jukira Lewandowski amusinge golo ziri 3 zokka kuba ina 17 naye ate yawezeza golo 2-3 eza La Liga kimuteeka mu bataana abasooka abalina golo nyingi mu ligi ya La Liga kasookedde ngebaawo. Jukira liwa abasajja batebe golo nyingi nga Messi yatebe golo 474 Ronaldo yatebe golo 311 Tero Mozala yatebe golo zali 252 ne Hugo Sanchez yatebe golo zali 234 kati Benzema naye ali mu lubwolwo ali mu kyakutaano. Madrid ina points 5 mwenda mu kyokubiri table leader musinga points 12 ya timu ya Barca ina points 7 balina okudingana ku Wednesday mu El Clasico ya Copa del Rey return leg. Then bogena ku Sevilla bawangudu mpira gwabo gwasose and new boss bayina Jose Luis Mendilibar yasikidde Jorge Sampaoli bakubye timu ya Cadiz kwa golo 2-0 ne bagenda ku points 3 mu kifo kye 13 basigaza games 11. Possibility were yo kudayo mpaka za Bulaya ziri wakire zisooka singa baba bafunye consistency. Bufaransa Galuti yabajja kumugoba nayo ku mulimu kuba kati timu eno eruzinze games 2 ez'omudiringanwa ye timu esinga operating na ku budget ennene ye timu esinga wejibirwe ennene mu nsi yonna obabo balali yesinga okubereza amaanyi 5 mu Bulaya yesinga wejibirwe ennene kubanga ina esasula Messi omusaala omunene esasula Mbappe esasula Neymar n'abasambi abalala yakaluzinga ebire gy'omudiringanwa points ziri nkaga mu kaga bakubira timu ya Lyon abake gole mu ku 0 kati owokubiri n'owokusatu Lyon timu ya PSG abasinga points mukaga zokka. Bogenda kebu Girimani Douglas Kayawedde Thomas Tuchel yabadde atende kompira gwe gwasuze ku timu ya Bayern n'asabula Dortmund yave golo nyaku 2 ne bongera okuteeka wesuubira okwangula Bundesliga omulundi gwe 11 ogw'omudiringanwa kuba kati bagenze ku points 5 mu 5 Dortmund yasigadde ku 5 mu 3 gap ya points 2 ngesigadde emipira 7. Jukira Dortmund yabadde timu ya Bayern yabadde esabula Dortmund yawaka mu Bundesliga kati emipira mwende egy'omudiringanwa teri timu Bayern giye kubye emipira mingi gya mudiringanwa awaka mu Bundesliga nga timu ya Dortmund. Eitale gap yakendeddemu yavudde ku points 11 negina ku points 16 olw'ensonga Napoli bagihumiliating da wakati timu ya AC Milan ngegisabule golo nya ku 0 ate Lazio yagoba timu ya Monza kwawe golo 2-0 neweza points 5 mu 5 so Napoli yasagadde ku 7 Lazio neyongera keri ku points 5 mu 5 so gap ya points 16 mukadde kano yembere yawe tuli anjala nokoza yuzo nyango yawangude ekikopo kya League South Africa ekye10 ne Mamelodi basigaze emipira 7 jukira yawangule bisatu ku Super Sport ku Mamelodi awangudde 7. Mukwala naye yatebye goals 2 ku weekend timu ya Sunday Kotoko ngekuba timu ya RTU egolo nyaku 0 Talina agitwala ku golo 10 mu league ne mu timu ya Gwanga mu dakika 18 yasambe mu dakika 3 zokka 19 yasambe mu dakika 3 zokka akochi michoze ya mwade nenga ate musajja ateba ne minutes azifuna. Then ligi ya wanovira banange likutebwa wagulu points 3 mu 7 games 19 jukira kanso yakoze drone Maroons yemwe munesikala ku points 3 mukaga wadenge na 2 games in hand. URA yakube Solid Brest Stars egolo 2-0 kwawe nesigala mu kyokutano points 2 mukaga. Next place ku Friday jako ekikwa kya games 11 nga tegoba bwe yakuba timu ya Ondupalake golo nyakwemu na eri mu kya 11 points 2 Sendege ya Muhammad Yangambe Easter Cup waliyo Kamuli FC ja kusamana Lusalira FC ku final ogulima ogola Sembabule. Sendege ya reporter wa tournament eyo bisikoze biri munda jana bekutana mutano mu Klasama Yanzi era baba no bazeti 12 paka 7 ezo mutuntu sabasajja kabaka awangale.